eno ye pulogulaamu yo lesson wiiki eno ku 3ABN TV. Kakasa nti Bayibuli kuli mu 5 akatabo ko ne bayiro okalire ku bigere bya Kristo nga tufeefetta ebyawandiikibwa. Lino ly'ebbanguliro lya Kristo mwatutendekera okumwesiga olwo nitubeera abeesigwa gy'ali. Lesson wiiki eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Buterevu mukwano gwaffe ali ku 3ABN amazima agatajunguluddwa entwalo mukisa guno kubuuzaako n'okuwaniriza mu program lesson week eno bwe tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Tukimanyi bulungi nnyo ne Mariyamu ow'e Magudaleena Kristo gwe yaggyako dayimooni 7. Yes, dayimooni 7 yabeeranga ku bigere bya Yesu. Era ebyavaamu tubijjukira bulungi nnyo nga yali mukyala eyayimirirawo ku lwa Kristo mu mbeera zonna. Kitegeeza nti yali abankinze obugagga obunaamuwanirira mu biseera ebiddako. Sajja bagambye nti eri mu Amerika abantu bali mu kusitookinga emmere ey'omu maaso eyo, ebyokulwanyisa n'ebiringa ebyo. Bayibuli etugamba nti mwambale ebyokulwanyisa bya Katonda essaawa enzibu ebasange nga munywedde, so nga n'emmere mu sitookinge kyekigambo kya Katonda. So essaawa gy'omala nga oli mu kuyiga Bayibuli ekuteekateeka olw'ebiseera ebirijja ebiyinza okuba nga mu maanyi go tojja bisobola. So twagala otwala essaawa eno nga ya muwendo nnyo, era mukwano tukwebaza nti owaayo akaddeko nga twaniriza sabbiiti n'okamala ng'oyiga Bayibuli ekigambo kya Katonda. Ne famire yo gwali ku YouTube naawe n'oba nga otugoberera bulungi nnyo ate n'otegeezaako n'omulala oba nga osharinga obubaka buno. Mu studio ndi ne musumba wange ku luuyi luli, musumba Yobu Kimbugwe okuva Kasozi Makerere, yakulemberamu abayizi abo abayivu ab'e Makerere aba Seventh Day Advent. Muzida? Sebo tusanyuse nnyo okola musumba wange. Amina sebo. Omukyala ali bulungi? Mulungi sebo. Mukama waffe yeebazibwe olw'ekyo. Amina sebo. Wakati wano ndi ne musumba wange okuva e Najjanankumbi ku Kitebe, musumba Sebagala Ivan. Samuel. Linnya ddungi nnyo eryo. Omu ku basajja abajjukirwa ennyo okubanga baali beesigwa mu mirimu gyabwe. Tusanyuse nnyo okola musumba waffe. Weewaawo. Tuli mu kutunulira lesoni namba 13 nga tunulira omusajja ono Katonda gwe yawa erinnya erya Isirayiri ate mwatunga ku luno ate ali mu Misiri. Ebiki ebyaliwo ebyamutuusa okugiddayo e Misiri ffe gye tumanyi nga si wangu kubeera era teweetaagisa kubeera lwaki agendayo na byonna ebyaddirira tugenda kuba tubitunulira. Naye nga lesoni namba 13 ya sabbiiti ey'e13. Sabbiiti ey'e13 eno tubeerako fakti n'okutoola ekirabo ekyokuwaayo okukola omulimu gw'obuminsani mu nsi yonna. Nkusaba mukwano gwange ojjumbire okuwagira omulimu gwa Mukama gutuuke mu bifo ebyo ebitannatuukibwamu njiri. Tuyanguye okudda kwa Kristo. Yagamba nti enjiri eno ey'obwakabaka bw'eriwulirwa mu nsi yonna egenda kubeera mujulirwa ate oluvannyuma enkomerero keetuuke. So omukisa weeguli ku sabbiiti eno ey'e13 ogw'okuba nga tuwagira obuweereza bw'enjiri mu bifo ebyewala ebyo ffe gitasobola kutuuka naye ne tuwagira omulimu ogwo ne gugenda mu maaso. So sabbiiti 13 eyo mugijjukire mu ngeri eyo. Basumba bange nsaamukkirize mubuuze ku mulabi waffe ate tweyongereyo. Baganda baffe bannyinaffe atulaba, njagala okwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebala akukuumye bulijjo obadde olaba lesoni oyiga naffe mpaka ku lesoni eno esembayo ye13. Tusaba Mukama akuwa omukisa ate neno gye tugenda okumaliza nayo obeere mutebenkevu mu ntebe yo, okwate peeni n'olupapula tubeeko bye tudisikasinga ate naawe biyinza okuyamba ate obugabaneko n'abalala. Mukama bw'anajja atutwale ffenna mu bwakabaka bwe. Abagalwa Mukama yeebazibwe, mwebale okuba nga muli kitundu ku program lesson week eno. Neebaza kubanga Mukama atusaasidde okuyigira awamu. Saba Mukama atuwe nnyo omukisa nga tuyigira wamu era nga tutegeera amakulu agali mu bigambo bino gakole mu bulamu bwaffe era gatukyuse okumufaanana. Weewaawo tweyanza nnyo omusumba ffe, tweyanzeege. Nsaba musumba ffe okkirize otuweereyo essaala musumba Yobu ate tubeere nga tutandika. Katusabe. Katonda kitaffe ayinza byonna, tweyanza nnyo tweyanzeege era omukisa gw'otuwadde okubanga tugenda okukubaganya ebirowoozo ku lesoni eno. Wagamba nti bwe tunaakukoowoola ojja tuwa omwoyo omutukuvu, kyekirabo ekisinga byonna. Gwe tukoowoola kaakano taata omutuwe, atuwa amagezi, atuwa ebigambo ebyokwogera, ate era aluŋŋamye n'alaba awulira. Kitaffe ebigambo bino biryoke biganye mu bulamu bwaffe okubuulira enjiri
ate era tuteekateekera obwakabaka obugenda okujja. Tusaasire byonna, tutongoose, tutukuze mu sabiiti yeeno, tusabye otuwulire okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weewaawo, amiina. Masumba ba Sebo. nsaba mu ddakiika ezitali nnyingi, ddakiika ndowooza 2-3 buli omu agabaneko naffe ekifaananyi ky'ofunye mu kitabo kino ekyalubereberye, kubanga kibali kitabo kya byafaayo. Twatandikira eri ku Adamu ku butonzi, wuuyo kati tuli mu kuwunzika nga Isirayiri eggwanga lya Katonda eddonde, ate liri Misiri gye tumaliddeko ekitabo gye tugenda okkibalako. So enteekateeka obulokozi butwagiraba nga yonna bwerambikiddwa mu kitabo kino, naye nsaba mu ddakiika 3 buli omu agabaneko n'omulabi waffe kiki kyolabye mu kitabo kino ekyalubereberye. Ntandike ne Musumba Yobu. Ensebo. Neyanza nnyo neyanzeege. Neyongedde okwagala ekitabo kino ekyalubereberye olw'ensonga nti neyongedde okitegeera nti ekitabo kino kirimu buli kalonda yenna ali mu Bayibuli yonna. Buli kyoyagala okulaba mu Bayibuli okutandikira ddala ku kitabo ekiddako ekyakuva okutuuka ku bikkulirwa, ogera kusanga nti ekitabo kino gwe musingi lubereberye. Era singa ojjawo ekitabo kino lubereberye amazima, Bayibuli oba omaze ogijjako ebitundu 7 ku 100, kubanga bagaziya bugaziya abaddako okuwandiika, wadde Musa yakiwandiika, naye ebirala byonna bigaziya bugaziya, kubanga wano osanga obutonzi. Wewali ansa lwaki ndi ku nsi kuno, nava luddawa, ndaga luddawa, ani avunaanyizibwako. Mu kitabo kino osanga amaka. Wewali ekigambo ekikulu eky'obufumbo. Mu kitabo kino mwe muli obwonoonyi we bujjira mu nsi. Mu kitabo kino mwe muli enteekateeka y'obulokozi. Ekitabo kino kwegamba okiraba mwe muli ekisa n'okusaasira n'amazima. Kati ebisigadde bizimbira kuno. Ekitabo kino nkirabye nti buli muntu yandibadde yeeyongera okukiyiga, kubanga ate mu kyo mwe muva olulyo oluvaamu omulokozi n'okutagala kw'abantu be tulabye abalimu essuubi be tutunuulira nga bajjajjaffe Adamu, nga bajjajjaffe Ibulayimu, abatagala mu maka mu buweereza, ba Yakobo na kaakano be tuyigako nga byabasobera ne bagamba Mukama, nze nasongoka omugga guno nga nina mugogo kaakati nkomyewo nina kibinja, nze Yusufu nava eri ewaffe nga bantunze kaakati nze kabaka. Olabanga kitabo kirimu essuubi n'obulokozi, era omuntu n'okiyiga bulungi ekitabo kino toyinza butagenda mu. Ani gw'osinga okwagala mu kitabo kya lubereberye? Abantu bangi benjagala mu kitabo kino kya lubereberye. Mate njagala okiiseewo mangu ngende ku musumba wange. Okay. Kaakati nga omusumba bw'annyonnyodde ekitabo kino ekya lubereberye, yes, tewaliwo obulokozi awatali kitabo kya lubereberye. Okay. Tewaliwo Katonda awatali kitabo kya lubereberye. Tewaliwo ssuubi lya kukyuka kwa bulamu awatali kitabo kya lubereberye. Okay. Ekitabo kya lubereberye kituyigiriza nti tewaliwo kintu kyonna Katonda kye yateekateeka ekitaatuukirira. Ekitabo kya lubereberye kituyigiriza nti teriyo omuntu yenna Katonda gw'atasobola kukyusa, yes, n'amufuula kyayagala. Ekitabo kya lubereberye kituyigiriza nti enteekateeka za Katonda zonna, yes, zaalina eri obulamu bwaffe irrespective of biki ebitwetoolodde, ekyamazima zijja kutuukirira. Olwekyo ekitabo kya lubereberye kino nsaba buli muntu akiyige n'amaanyi n'okufaayo, kubanga kirimu omusingi ogwongera otusembeza eri Katonda n'obulokozi. Omuntu yenna yandigambye nti oba oli awo ekitabo kya lubereberye essuula esooka n'eyokubiri nti yezisinga onnyuma eri abamu. For example, obutonzi obulaba ensinga singa nnungi without sport, enyirira yonna yonna golodi ali ku nsi n'ebiringa ebyo. Naye nze kino this personal testimony, piiki yange mu kitabo kya lubereberye eri ku lusozi Moria. To me it is my favorite ekitabo kya lubereberye nga ndaba Ibulayimu atambula ne mutabani we Isaaka, bakutte enkune abavubuka bali abalala, batuuka ku bigere by'olusozi, n'aga nti musigale wano ffe twambuke. Musajja mutabani abuuza taata nti enkutu zirina n'omuliro tugulina, naye endiga eriwa?
awantu awo bambuse batuuse ku lusozi ambotolera ekyama nti munnange nno saddaaka sindala wabula gwe kenyini gwenze naye ngezaako okuyingira mu bulumi bwa Ibulayimu ono bw'alina ku mutima. Kambabuulire Isaaka ayinza oba yalumwa tetuganye ng'agenda entiisa eyo ng'agenda okuttibwa naye kitaawe ye yasinga okuluma. Tutumi omanyi waliwo endowooza etera ogamba nti Katonda kitaffe si atwagala ennyo nga Yesu. Naye olwayo nja konfesinga nze kyenzikiriza nti okwagala kwa kitaffe kwe kwagala kw'omwana. Era omwana nga bw'atwagala ne kitaffe bw'atwagala. Nze nkirabira wano mu Isaaka ne kitaawe Ibulayimu. Ate endiga eno nayo yampa amaanyi nti bulijjo Katonda alina ekyokuddamu. Ate sisuubira nti endiga eyo Katonda yamugwako bugwi. Yali yagitegeka dda. Ekintu kyanyamba okwongera okitegeera nti obulokozi Katonda yabuteekateeka nga tebwagwa bugwi. So ekitabo kya lubereberere my peak njatwalira abalabi baffe nti Mountain Moria ku lusozi olwo nga bwe njagala ennyo olusozi lw'e Gologoosa Mukama waffe Yesu Kristo afa ku musaalaba. Those two, New Testament, Old Testament, ebwo bubiri obusozi bunzizaamu nnyo amaanyi. Yes. Katulaba omusajja kansooka nsoma ebigambo bino basoma lubereberye sula na 7 olugiri olwa 27 lugamba nti Isirayiri n'atuula mu nsi y'e Misiri. Mu nsi y'e Goseni ne bafunira omwo ebintu ne baala ne beeyongera nnyo. Obutuuze kati buli Misiri. Atuuseeyo. Ekitabo labo gye kiwunzikira. Ekitabo kiwunzika nti tulaga obulamu bwa Yusufu n'obulamu bwa Yakobo nga bali wamu. Ennyiri essulu eziyise emabega ezaalubereberye toyinza kukikkiriza. Zaali zakufundikira bwe ziti. Yes. Emu ku by'otasobola kukkiriza kwe kulowooza nti ekitabo kya lubereberye kyali kyakumalirizibwa ng'erinnya Yusufu likyayogerwako. Bw'osoma mu ssuula eri gye twasomyemu eya 37 nga bamutwala bamutunde toyinza kukikkiriza nti kaakati Isirayiri kitaawe wamu ne Yusufu baali wamu mu nkomerero y'ekitabo kino. Yes. Awo nno wootuuka okutegeerera nti enteekateeka za Katonda z'alina zijja kutuukirira irrespective of kyekibeerawo. You can't stop him. Tosobola kuziyiza nteekateeka za Katonda kutuukirira. Kyekiva kyetaagisa buli muntu alaba ebigambo bino ayiga okwesiga Katonda. Kasita twesiga Katonda olugero lwaffe luba terunaggwa. Nze kyendaba mu lesoni ya wiiki eno nti olugendo lw'omuntu oba chapter z'obulamu bwe ziba zikyawandiikibwa, they are still writing. Njagala nkutegeeze muganda wange ne mwanyina zissuula z'obulamu bwe zikyawandiikibwa. Bw'osoma essuula ya 37 toyinza kukikkiriza kyate mu 47 n'endala Yusufu mwali. Yusufu akyali icon. Kitegeeza nti oyinza okubeera mu kiseera kino ng'oli mu bizibu. Yes. Ng'oli mu mitawaana. Essuula eziwandiikibwa ndala naye ekyamazima kiri gye binaakomekereza ku ssuula esembayo ebiseera ebisinga obungi engeri y'ekitabo gye kimaliriza nkulu nnyo n'okusinga gye kyatandikidde. Kaloopa tuli mu lesoni esembayo ekitabo kya lubereberye gye kiggweera we wasingira ddala otuwa ekifaananyi ekituufu Katonda kyayagala otuyamba otegeera. Katonda kyayagala okutuusaako. Yes. Mulemere tusoma Yusufu bamututte bamusibye wa Potifaali alose ebirooto ebyo byonna bikulu naye bafundikidde batya. So mu bufunze kyenyinza okugamba bufundikira nga Yakobo atuuse bakulaakulanye ensi yegeze abantu we bangi Mukama abawadde byonna n'abanga asigazza kugaba mukisa. Nze ne Sara mubulamu bwa nti Mukama nange ampaniri duke mu kiseera ng'ekya Yakobo nange nsigadde kugaba mikisa. Okay. Mukama n'akutereeza n'obeera bulungi abaana bo ne bakula n'oweefiisaamu n'otuka ekiseera ng'ogaba emikisa eri bantu balala. Ng'oli consultant. Yes. Okay. Musumba kyogerako ekya Isirayiri ali Misiri. Isirayiri ali Misiri. Ebintu ekitabo kino ne lesoni eno byewuunyisa. Nina ekintu kye ngenze nga ntegeera nti Misiri eno erimu naye ekyama. Ne Ibulayimu yagendayo.
Misiri eno erimu ekyama era kukyalayo musumba gamba gye nazaalibwa Misiri okay ffenna tuva Misiri ne tulyoka tuddukira eri Katonda. Lwaki tutandikira eno? Tulyoke tulowooze oba tumanye ebiriyo bw'atuyita tulyoke tutegeere gye yatujja. Ibulayimu bw'amugya Babuloni n'amuleeta mu Kanani n'amugamba yeno ensi kyamugwanira okutuukako Misiri era n'atuukayo Misiri era n'alabayo. Mutabani we Isaaka yali naye ayagala kuddukirayo alabeyo. Ye n'amugamba nti togenda eyo, genda wano ku muliraano naye ojja kufunawo ekizampo y'e Misiri. Era n'agifuna. Yakobo yennyini Misiri yali tatuukangayo, ne waliwo ekyama ekimutwala Misiri. Ekintu kino Misiri ne Katonda nze nzikiriza nti Yesu Kristo nga Musa bw'alaba omuliro nga gwokya ekisaka naye nga tekijja, nga Yesu Kristo bwe yajja n'ayambala omubiri, nzikiriza nti ne Yesu Kristo ensi eno eteekeddwa okuba nga Misiri ku ggulu. Nini Yesu yatuukako Misiri nga tannabagenda Misiri? Nze ngamba wano ku nsi kubanga bw'agamba nti yejjako ekitiibwa ky'eggulu. Misiri we wali ebizibu ebisinga byonna, we wali obutasinza Katonda mwoyo ne mazima, we wali okubonaabonyezebwa, we wali okuggyibwako buli kimu yogera ku ndwadde nga naye kati Yesu wajja ku nsi kuno n'alyoka naye atwalibwa Misiri n'anywa ku mazzi ga Kiyira, n'anywa amazzi g'Ekiyira ne Musa gye yali Misiri. Kakye ngamba nti Misiri yonna alimu ekyama, naye ekyama ekiriyo kyekiriwa okutegeera ekibi gye kyatutwala, omukono gwa Katonda bwe gubeerawo tulyoke tuyayaanire obulokozi bwe, kubanga Misiri wabi wawunya wabonyaabonya. Musa Yakobo bw'atuuka Misiri awa Farawo omukisa. Esebo Era kino kituuse ekimu ku bisuubizo bye yawa Ibulayimu nti ojja kubeera omukisa eri amawanga. Ndowooza Yakobo bw'aguwa Falaawo kisuubizo kiri mu kutuukirira. Oluvannyuma musajja wattu bw'aba agenda okufa era awa abatabani be emikisa. Yosefu amuwa omukisa ogw'enjawulo, weewaawo ne Yuda ono amuleka ng'atulagidde ddala nti Siiro lwalijja ali mu nsi ya buwaŋŋanguse Misiri, tugiyite ensi y'obuwaŋŋanguse. Yawaŋŋangukirayo. Kwegamba Misiri si ewaka. Si wewaka. Eri omukristaayo dooza ekyo kyetaaga. Era baali beeyanjula baga we are sojourners. Strangers in the land. Tuli batambuze. Tulina gye tudda. We are strangers in this land. Pilgrims. Tulina gye tudda. Tulina bwe tulaga. Tebaali bakubeera mu Misiri paka. Kwegamba Misiri si bwe butuuze bw'omuntu obwenkomeredde. Newankubadde ng'oyinza okufuniramu ebirungi, newankubadde ng'ebisibo biyinza okweyongera, newankubadde ng'ebirimba biyinza okweyongera, and you become exceedingly great. Enjala nga teriyongera. Ekyo olina okumanya omukristaayo ali wano nti wano si wammwe. Teekeddwa kudda waka. Tulina gye tulaga. Ye Leesoni eno esembayo. In fact waliwo olunyiri wano. Tulina gye tulaga si waffe we are sojourners. Tumba ku kintu kye mwogedde kiyongedde okundaga nti newankubadde abasajja bano baali eno nga walungi. Gosen kuba ndowooza wali walungi nnyo. It was the most fertile. Amazzi olusenyi olujjudde amazzi amalungi. Baalinga abasenze okwetooloola Lake Victoria. Eddunga tolina wulira bira yadde birikwatako. Naye newankubadde kyali bwe kityo. Olubereberya 5 olwabiri lugamba nti Yusufu n'agamba baganda be nti nfa, naye Katonda talirema kubajjira n'okubajja mu nsi eno okubatala mu nsi yalayirira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. So tuli eri naye si ewaffe. Waliwo gye tugenda. Naffe tuli wano naye tumanye nti si ewaffe ddala. Yakobo bw'atambula n'agenda eri Yusufu, ekyamazima kiri nti bagenda bonna. Bible ekweza figure ya 70 people. Yetegeeza obujjuvu. Kuba abatambula ne bagendayo. Tiimu yali etandise ogaziwa. Tiimu yali etandise ogaziwa. Y'abantu 70 means abantu bonna, abakozi, abaki bonna, abaali balunda ensolo, nabonna abaali mu tent eza Yakobo, bonna baafuna omukisa ogugenda okufuna ku budduukirize buno. Kwegamba eggwanga lya Katonda atandise okuzimba. Eggwanga lya Katonda lyonna yali atandise okugizimba. N'agenda eri Yusufu
ekyewuunyisa kiri kimu nti Yakobo yagenda eri Yusufu ekyo ekitegeeza nti Mukama yali ateeseteese nti mu myaka egirijja mu maaso eggwanga lino bwe mbanga naalikuza okufuuka eggwanga eddene sisobola kulikuliza wano ddungu leetaaga ligendeko olifunemu leetaaga ligendeko awantu we lisobola okufunira obudde okukula obulungi awatali ntalo awatali kusika mugwa awatali kibanja kigule. Kati kambuze ekibuzo Yakobo yali aguze akafasula mu kafo akagulibwa bajjajjaabe kati eggwanga eri abantu miliyoni 3 lyandibaddewa really Katonda bw'agamba ndi kufuula eggwanga ddene ndigaziya ensalo zo zigaziwa zitya nga baali bakugula ttaka batuleko miliyoni 3 baali bakukola batya Katonda kyava akkiriza bagende e Misiri bafune ettaka eggazi basobola okubeerera abantu ng'onyiro wasome Luganda mbu ne bakula ne beeyongera obungi ne bazaala naye ng'ettaka tebasobola ddimalawo eyo Mukama n'ateekerateekerayo ekibinja kyanaaleeta akituuze mu nsi eno kiwambe. Kati weegenderezanga nnyo okkirizanga Mukama n'akusengulanga mu bulamu n'oteesiba oyinza okutamanya nti Mukama oluusi gy'akututte ate wakuteekateeka ate okufuula ekintu ekyenjawulo ekinaatebe oluusi mu bulamu bwaffe tweraliikirira nnyo enkyukakyuka era kituufu tutya nnyo okuvaamu okugenda ewalala naye oluusi Katonda aba alina ekifaananyi ekigazi ekisingako ekyo kyetulina kikulu nnyo omukristaayo beerina ekifaananyi ekigazi otegere nti Katonda wakukulembera alina enteekateeka engazi okusinga naawe gy'olowooza ne gy'olaba. Nsumba sebo Yakobo agenze ewa Yusufu. Yakobo ajja ewa Yusufu okulaba nti nno amusisinkana kuba yawulira amawulire nti omwana gwe yali akaabira gyali kaakati ate afuuse omuntu omulala eyagenda nga muto afuuse omuntu omukulu ne baganda be bamuwaddeko obujulizi nti kaakati yafuga Misiri. Ekintu kino kyasikiriza Yakobo okugenda okulaba omwana ono n'ekigerageranya nti ne Katonda ensi eno nga Setaani kwegamba akwakudde Adamu ne Kaawa n'ateekawo olungu omwana we naye yadduka n'asalawo ajja okufiirira omuntu. Amazima Yesu Kristo lutindo oluddamu okutabaganya omuntu ne Katonda addemu akyalira omuntu naye ng'ekireeta Katonda kiki mwana Katonda okuyita mu mwana yajja n'akyalira Yobu n'akyalira musumba Sebagala n'akyalira musumba Matovu. Kati okwagala kuno Yusufu kwalina eri kitaawe kusikiriza Yakobo okujja okulambula naye ekisinga okuneewuunyisa kye kino muwandiisi wa Leesoni kyeyalaga nti oba kyalaze nti Yusufu bw'atuusa Yakobo ewaka oba mu Misiri Falaawo yali kabaka eyali asinzibwanga Katonda kati ate azze ng'omugenyi ate nga mukyaze ate nga mwavu kati ate yasabira kabaka omukisa nga kitegeeza nti ate Yakobo yali mukulu nnyo okusinga bakatonda bonna ab'e Misiri era kino amusabira omukisa ng'amulaga nti agenda kwala Misiri ebeere bulungi. Ekigambo kino Katonda kyagamba Ibulayimu nti muzadde lyo ensi yonna mwena aweerwa omukisa. Omusajja ono Yakobo akikolera ddala ku Falaawo ku Misiri nti ensi yonna egenda kufuna obulokozi n'okujjanjabibwa n'okuwona kuyita mu ono Siiro. Mu bufunze Yakobo ekimuleeta e Misiri kye kiriwa Katonda amuleeta e Misiri asobole okulaga nti muggwe mugenda kuvaamu omulokozi agenda okuyamba ensi n'eno yennyini Misiri awasinzibwa ebifaananyi bigenda kuggwawo. Ensi eno ebeere ng'agifuga ali omu mulokozi. Kati ekyanga kiri mu lubereberye kigaze okusinga bwe tukirowooza mulimu obulokozi mulimu omusana ogutumala okutunulya Yesu Kristo ng'ajja okulokola ensi eno okutujja mu bububi eri emisiri gye tuzaalibwa tulyoke tugende alina tusanga mu buddu alyoke atugjeyo okay katusooke tuwumulemu aye tulabe ebisingawo ku lugero luno luwoomu olwa Isirayiri ng'ali Misiri. Amen.
Nendaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu. N'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Ne malayika omulala owookubiri n'agoberera ng'ayogera nti kigudde, kigudde, Babuloni ekinene ekyanywesa amawanga gonna ku mwenge ogw'obusungu bw'obwenzi bwakyo. Ne malayika omulala owookusatu n'agoberera ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo era bw'akkiriza enkovu ku kyenyi kye oba ku mukono gwe, oyo naye alinywa ku mwenge gw'obusungu bwa Katonda. Mu kiseera kino weetaaga amagezi agava ku nsulo ey'obulamu osobole okweteekateeka olw'ekyo ekijja eri ensi. 3ABN ezzegawanye okuwa essuubi eryo gyekuumireko. Atukulisayo mukwano gwaffe ali ku 3ABN amazima gatajunguluddwa program lesson week eno tuli mu kutunulira lesson namba 13 eggalawo enteekateeka eno ya lesson quarter namba 2 tuli mu kugiwunzika. Twagala okwebaza kubanga obadde otambula naffe. Naawe osobola okusharingako naffe wansi mu section ya comments story ki esinga okunyumira mu kitabo kya Lubereberye, siini ki esinga okukwata omubabiro. Wali abakwatibwa Agali nga malayika amulaga amazzi wabakwatira ddala awo. Kati gwe simanyi eki ekisinga okunyumira oba onyumira okulaba Nuwa nga atamidde simanyi. Anyway, sharingako naffe mu Lubereberye kiki ekisinga okukwata omubabiro. Ntujja kuba tusanyuka nnyo mukwano gwaffe bonaaba osharinze. So nga alina ekibuuzo program Bible igamba ki? Buli Friday sawa mpaka saa 2 weri ojja kuba okisindika mwongere okubanga amuddibwamu. Twagala genda maaso tuli kumutulira Isirayiri. Nze buli wempulira ekigambo Isirayiri mu Misiri. I can't fathom the mystery. It's a mystery. In Egypt. Kati wuno Jacob settles in Egypt. Yakobo atuula mu Misiri. Asenga. Isirayiri asenga mu Misiri. Kati kwose Isirayiri. Isirayiri asenga mu Misiri. Yes. Kyenjagala nkutegeeze nti kyama. No, nze nchina bitegeera. Yesu yasaba n'agamba sikusaba kubajja mu nsi. Okay. Naye mu nsi balekeemu naye nkusaba kubakuumira mu nsi. Okay. Teriyo ngeri yonna Katonda gy'agenda kulokola Misiri okutuusa nga Isirayiri agenzeeyo. Okay. Misiri tasobola kgenda mu Isirayiri. Okay. Isirayiri yateekwa okugenda mu Misiri. Ayamba mu Misiri. Ensi tegenda kunoonya bakristaayo. Isirayiri anoonya ekyabula. Isirayiri ono Katonda amukwata amupulesinga mu Misiri. Kubanga Misiri tesobola kujja kaakati kamutwala eyo asinziire eyo ne Misiri aginunule, asinziire eyo ne Misiri agirokole, asinziire eyo Mukama yeerage eri Misiri. Bali comfortable mu bulamu bwabwe. Yes. Katonda kyava yakukwata n'abakuteekamu Obayambe. Obayambe. To rescue the perishing. Obanunule. Obawe ekyokulabirako. Yonna gy'oli wonna w'oli mu nsi. You are Israel in Egypt. Sumba, awo nyini saba ku Yakobo ono okusenga mu Misiri. Kuba waliwo ebiddirira. Yusufu agenda n'abawa ekifo ekisinga obusava mu Misiri. Kituufu. Era netulabanga abasajja bano balina n'okuba tebawa musolo gavumenti. Waliwo endabika eri abamu yakyekubiira ku luuyi lwa Yusufu. Waliwo abakirowooza bwe batyo nti Yusuf had an unfair government policy towards the Egyptians. Nti aliwa Baisirayiri then bano Abamisiri ne batandika okubonaabonera mbu. Naye bano boogedde ne bagamba nti we have come here to sojourn in the land. Tuzze wano kuba batambuze.
tusenzeewo obusenzi. Tetuzze wano kutebenkera, we are not permanent dwellers. We are sojourners. Bitugenda oluzimba tujja bibalekera. Byetugenda okukola byonna mu nsi yammwe. Olunaku lumu tugenda kuvaawo tubibalekere. Okay. Olwekyo Abayisirayiri tebaatuula mu Misiri to plunder the nation. Tebanyaga. They didn't exploit it. Nedda. Tewaliwo profit repatriation. Kubanga bwe baatuula mu nsi eyo baafuukira ddala ab'omugaso eri Misiri. Era n'okutuusa olwaleero tekinologiya yenna ne civilization gy'olaba mu Misiri olwaleero abasajja Abayisirayiri baagattako kinene. Be bagisigayo. Olw'ensonga eyo Katonda bw'ateeka omuntu awantu n'amuweerawo omukisa amugambye nti jjuza ensi girye, omukisa ogwo agugabana n'abo abagulimu. Abakristaayo tukimanye, we are not in the world exploited, but to become a blessing to the world. Kibinja okubeera mu nsi ng'ogyexploitinga. Olowooza tolina kyogenda okugijjamu. Beera mu nsi ng'ogezaho okufuukira balala mukisa. Ekyo Mukama kyasinga okwagala. Weewaawo, yes. Ku kibuuzo ekyo ninakonze ebintu bibiri byendaba. Bw'oba onoonyereza n'otunula ogenda kulaba nga omusajja ono Yusufu agamba abasajja bano nti bagenda kubeera Goseni. Era n'awa n'ensonga nti kino ekifo kirungi kubanga abantu balunzi. Naye ate waliwo ekintu ekirala. Abamisiri baali balaba abantu abalunda nga ekikolimu. Era olwekyo nga tebateekeddwa kubeera nga basaasaana eggwanga lyonna. Ono omusajja yali amaze emyaka 20 mu Bamisiri ng'amanyi obuwangwa bwabwe. Setaani yali yajjuza abantu abatakkiriza Katonda abakafiiri nti okuva ku Aberi ne ku muganda we yamuddirira eyadda mu bigere bya Aberi ng'amaze okuttibwa Seezi, nti baali bantu balunzi ng'era bwe bajja mu ssaddaaka eyo okulaga omulokozi. Abaali baganya abali ku lulyo lwa Kayini baali balimi. Kati ekintu ekyo kyasigala mu bulamu bw'abantu Abamisiri. Bo balimi tebaagala bulunzi kubanga kikolimo kyabaleetera okukolimirwa. Bwe bajja mu Misiri yabalaba n'abagamba nti nedda kino kyekifo ky'abalunzi kubanga mwe mubalabanga ekivve. Abomination. Kati ne babeera nga bo bateereddwa mu kifo kimu. Si kugamba nti yabakwatira ensi n'agibawa. Wabula bwali buwangwa bwabwe obwabaleetera okubeera nga baawulibwa babeere wali. Naye ensinza yaabwe entuufu esobole okugenda okuyamba bali bategeere Katonda baleme kusinza bintu birala. Ekyokubiri, bw'oba otunuulidde omusajja ono Yusufu ayina politics gwalimu. Naye bw'atwala batabani baganda be bano abataano ewa Falaawo n'abatunuulira, amugamba nti nno waliwo abasobola okubanga beenyigira mu bintu bino n'atayagala kubayingiza mu politics kubanga mwalimu okusinza ebifaananyi n'ebirala. Naye ng'ate ono amanyi obunafu bwabwe baali si batemeekevu mu Katonda. Kyava agamba nti nedda kababeerere eddala eri basinze Katonda era influence yaabwe esobole okuyamba abantu bano. So Yusufu atya nti the mingling okubagatta awamu kiyinza okunafuya okukkiriza kw'Abayisirayiri. Enteekateeka ya Katonda okuva mu kutandikwa agamba temwegattanga n'abatakkiriza wadde atutadde mu ggwanga ayagala tubeere ekitole ffe tulyoke twinfluensinga bali. So sigamba nti bagende nga basaasaanya kwegamba babeere nga kubanga eriyo nze manyi abayivu ba Bayibuli abamu ba scholars theologians aba abasiyologiya abalowooza nti Yusufu ono ayinza oba yali yakiikira Abamisiri ensingo, naye nyongedde okubikulirwa nti omusajja bino byonna abikola nga plan efavoringa buli luuyi. The settling is strategic. Batuula mu nsi muno naye bakakasa nti tebeetaba nayo. Bakakasa nti bakuuma obuwangwa bwabwe. Kwegamba bali mu Misiri naye si Bamisiri. Bali mu Misiri naye si Bamisiri. I get the point. Ekyo kyekigambo ekikulu mu lesoni eno esembayo. Nti tuli mu nsi naye tuli bansi. Kyekikulu ekyo. Kyolobera member parliament. Parliament nereeta ebbago n'oligaana okussa ekimu nalyo kasita kibanga ebirivaamu byakunyigiriza abantu n'okuttattana Katonda kyayigiriza. Ebbago nerijja mu parliament nga lyakulya bisiyaga. N'ogamba nti nze okufa n'obutanyagwa sijja ddiwanikira mukono.
kuba katonda gwensinza takkiriziganya n'ekyo ekyo mukama that is our high calling. Yes. Ekitabo kino ekyaluberebere nga kifundikira kituyigiriza tetulibaa wano tulina gye tulaga baasetolinga mu Egypt but strategically okukakasa nti okutebenkera kwabwe mu Misiri tekuba tabula n'Abamisiri n'obufumbo okweddirayo ewaka wali kubanga jjajjaabwe abagamba nti abange nzizze wano naye olunaku lugenda kukya mugenda kuvaawo era nze bwe mmala okufa temunziika wano muntwalanga ne munzizaayo mweri entaana mweri ewaziikibwa jjajjange Ibulayimu ne Saara ne Isaaka ne Lebeeka nange gye naziika nno Leeya gye namuziika kati nange mukazi wo waddala kaakati ate ne Yusufu bw'amaliriza abagamba nti nange temunziika wano amagumba gange nteekeddwa mugatwalanga kakati nga kiraga nti abantu bano baali wano ng'abatuuze nga bali strategic kugamba nga bw'otuula bagayita matitivi toteredde kubanga nina gye nkola ki kugamba ensi tuteekeddwa giryako maki makoola lwaki kubanga bw'ogamba nti ogenda kutuulira kikituufu bw'ogenda kulya n'emirandiro ogirye oyinza okwekanga ng'ensi egenze naawe kati ng'omukristaayo oteekeddwa kumanya nti ewaffe lino ddungu tuva Kanani tuva Misiri tugenda Kanani tuli mu ddungu otherwise bw'osalawo bw'ozimbe mu ddungu osigadde wano kwegamba n'obufumbo tetulabawo faaza tetulabawo wano mukulu wa ddiini ng'agatta Omuyisirayiri n'Omumisiri tebafumbirwayo tebawasaayo tebakola mirimu gyabwe tebayingira mu administration yaabwe teri Muyisirayiri ali mu bwakabaka bwa Falaawo tewali Muyisirayiri yesimbye okuwakansa yali Yusufu naye Yusufu ye baamuleetanga gwe baagula ne ssente era ne batuuka n'okutuuka ne bamuwa omuwala owa Potifaali abeere mukazi we nga kabona n'atandika n'okutambula mu Bamisiri n'afuuka Omumisiri era naye mu kwogera ayogera nga waliwo ataputira Abayisirayiri ye si Muyisirayiri kaakati weeri Katonda amuyisaawo nga kyano okulabika nti aleeta abantu bano batabagane naye nga bali baamwekwatadde era musajja waabwe mu Misiri ssebo mu buwangwa bwa bano ne babeera mu mbeera nga tebeetaba naffe tuteekwa okukimanya kati Yakobo ono mulabi waffe agaba emikisa ssebo nga tanabagabira batabani be asooka agabira batabani ba Yusufu amwagala nnyo anatera okufa sajja watu akute ku baana baawo waliwo amala okubasabira omukisa bokka be yasabira ku baana bo okubazzukulu bonna yasabira yaabo babiri era bwe yamala okubasabira yisooka lwaki nti n'amanya gaabwe gasikibwa negateekwa mu bika bya Isirayiri 12 kyesinaba okutegeera bulungi nga tujja okubayingiza mu busika bw'abaana ba Isirayiri emikono gino bw'aba bakwatako Yakobo bw'alabika ng'ayimbadde amaaso ayagala okuteeka eno omwana gundi Yusufu agamuteeka kuwono ayagala kuwono gw'aba afuula asooka ate waganda anteeka kuwono awo sayansi awo gwesabira bulungi nnyo anzijukiza Isaaka ne Esawu ng'awa Yakobo omukisa simanyi kyama ki ekiri awo mu buwangwa bw'Abaebbulaniya omwana omubereberye ye yabeerangako omukisa ogw'okubanga yatwala obusika ekyokubiri nga yagenda okuba bw'aba atutte obusika obw'okukulemberamu si ekyo kyokka naye n'ebyokusinza Katonda mwoyo ne mazima yateekeddwa bitwala era ye yali endowooza yaabwe naye Katonda enkola ye asinga byonna Setaani alina bw'azinduukiriza abantu n'abajja ku mulamwa kasita tutegeera nti kino kyekituufu alina bw'aleeta ebicupuli kubanga bw'amala okuzaala omwana asooka Adamu ng'amaze okwogera nti omwana wo ajja kubetenta omusota omutwe ye Kaawa yalowooza nti asooka yennyini yaani ye Kayini yagenda okikola era ne Setaani n'amwekwata
Setaani yakiri akimanyi nti abaana abasooka bano Katonda yabeekwata ngenda kubeekwata era kyova olabanga wano ku nkola ekyukamu Katonda agamba nti omuto agenda kubeera w'amaanyi ng'ategeeza Yakobo. Ekigambo kino kyenzikiriza nti ne Yakobo yalagibwa mu kwolesebwa nti omwana owookubiri yagenda okubeera omukulu Efulayimu naye ate ono eyali azaaliddwa mu famire eno emanyi obuwangwa ye Yusufu ye yali amanyi nti omukulu yateekeddwa okikola ki yateekeddwa okikola era kyova olabanga Yakobo enkyukakyuka yali y'amaanyi nti naye omwana asooka oweera Rubeni teyamuwa mukisa ogwo kubanga era Setaani yakola ki yamwekwata n'agenda n'agwani Yuda. Mu nsonga eyo kiraga nti Katonda ye asobola okukozesa omuntu yenna. Kyava agamba nti ye asobola okujja omuntu ye Setaani wajjira n'agamba nti ono mwekutte Katonda ng'akozesa omulala. Bw'akuwa obuvunaanyizibwa bukozesa n'ogaana ng'alonda ekisirusiru ky'ensi ng'akiteekawo nga kitwala omulimu mu maaso. Kiki kyayagala okutegeeza? Ffenna tulina privilege y'emu. Oba oli mubereberye oba oli asembayo oba oli wakati osobola okukola omulimu gwa Mukama n'akuwa omukisa. Katonda bw'aba agaba omukisa tasinziira ku mbeera na mateeka na buwangwa na kikula n'afaanana alyoka agugabe. Samwiri bye yali anoonya ebyo biba byaffe. Samwiri yanoonya bifuba ayija kusobola ona ajja kulwana n'ebirala naye Katonda bw'abanga akola emirimu gye ng'akola enteekateeka ze teyeesigama ku kigenda maaso obulamu bw'abaana b'abantu. Era kibi nnyo abantu okubeera ku nsi kuno nga balowooza tebasobola okujingajinga Katonda n'obukodyo emikisa ne giyiika nga gidda waabwe. Kati tubuka mu ssente kono kasoma afuni yajjo Katonda bw'atandika okugaba tomubuulira PhD, tomubuulira nti nze ndi musajja oba ndi mukazi, tomubuulira nti nze ndi munene oba ndi mutono. Mu kusalawo kwa Katonda agabira buli gw'ayagala nga bw'ayagadde era buli muntu wano atuyigiriza nti agwanira omukisa gwa Mukama. Ate waliwo n'abantu abali abalowooza nti bali disadvantaged kubanga bebasembayo. Nze nagenda okuzaalibwa ng'emikisa gyonna baagiyoola. Nze yasembayo okuzaalibwa eggwanga lyaffe era linyoomebwa. Ssebo ne nnyaba ali eyo olowooza nti oli less privilege. Mu kugaba omukisa wano Katonda atulaga titiri omuntu ali less privilege. Buli muntu yenna mu maaso ge y'omu era asobola okugaba omukisa nga bw'ayagadde. So agwa Efulayimu. Agwa Efulayimu. Okubeera incorporated. Kubali 12. Butereevu. Era Efulayimu n'ayingira mu bika 12 ebya Isirayiri. Ekiba nno kika ky'amaanyi kubanga Isirayiri y'omu mambuka eyo yayitibwanga Efulayimu. Yayitibwanga Efulayimu. Nga bonna babazingira wamu ne banywa mu kigambo kimu kyonna ti Efulayimu. Efulayimu agaanye. Efulayimu akozebwa. Efulayimu nyinza kuvaamu ntya. So olaba n'ebirooto biringa nabo bituukirira. Kyamawanga gonna gayingidde mwani mu Yusufu. Bika biri byonna byonna ne biyingira mu Efulayimu. So ndowooza nti mu kugaba omukisa guno Yakobo ng'agugaba Mukama tulaga nti buli muntu yenna alina right ebeera n'omukisa guno. Amulungamya. Mukama amulungamya. Amufa amulaga kikyateekwa okugamba ani. Tudevu batabani bano bennyini. Nabo ababa omukisa. Atandise okugaba. Kaakati abasabira kaba kaseera kazibu. Njagalamu nnyo oyo gundi omukisa gwa wa Yuda. Omukisa bagusaba bw'atuuka ku Yuda n'amusabira omukisa omunene. Atuuka ku Siiro. Agamba kabaka ow'emirembe. Peace. Siiro oyo agamba emikisa egyo. Lubereberye ana mwenda olunyiriri olw'omwenda tuka ku lw'ekkumi kave ku lw'omunaana. Yuda gwe baganda bo banaakutenderezanga, omukono gwo gunaabanga ku bulago bw'abalabe bo, abaana ba kitaawo banaakutamanga mu maaso go, effumu lya kabaka teriivenga ku Yuda, niwankubadde omuggo gw'oyo afuga teguuvenga wakati mu bigere bye, okutuusa Siiro ono lwalijja n'oyo abantu gwe banaawuliranga. Katonda ayogera ebigambo Yakobo ayogera emikisa eri abaana. Ebigambo bino byayogeranga omukisa eri abaana tabyogera kubanga Katonda agenda biteekateeka bibe.
Okay. naye abyogera okusinziira ku buli neeyisa eya buli mwana. Alonze Yuda. Bw'osoma obulamu bwa buli mwana yenna nga bwe yeeyisa y'engeri yennyini n'emikisa egimuwa bwe gimuweebwa. Kikula ki? So kano talinaamu kyekubira yenna. Talinaamu kyekubira wano. Katonda ayogera bwogezi ebyo ebigenda okuba nga bivudde mu kusalawo kw'abano. Okusinziira ku decision zirawubeni gy'okola ogenda kuba bwoti. Okusinziira ku oli gwe byebino ebivaamu. Gwe okusinziira ku oli naawe bwoti. Bwe yatuuka ku Yuda naga gw'oli mpologoma. Mpologoma ya Yuda. Gwe oli mpologoma. Muggwe mwe mugenda okuva abafuzi. Mwe mugenda okuva abakulembeze. Choices zikola kinene nnyo. Abantu balema okubeereyo nga bali Katonda yageze enjavu wale. Katonda ye yagera afuna omukazi bwati. Katonda ye yagera mbere mu mbeera eno. Katonda ye yagera mbere mu mbeera eno. Katonda yagera. Tukitandika okukkiririza mu kusalawo kwaffe. Kyosiga kyokungula. Yetteeka lyotayinza kumenya. Etteeka lyotayinza kumenya. Kyosiga kyokungula. Yes. Abaana bano buli omu aweebwa omukisa okusinziira ku bulamu bwe n'empisa. Era buli kye yayogera ku buli omu era kyekyaba. Ekitegeeza nti kyoli muganda wange ne kyosalawo okukola kizanya kinene nnyo mu biseera ebyo maaso ng'ebigenda okubeera. Kati Musumba oyamba otya ku muntu ono alowooza nti eriyo Katonda beyagerera okulokolebwa ne beyagerera okuzikirira. Kati nga wano nti era n'aleeta ebyokulabirako tulaba nga ne mu baana aba Yakobo mwalimu abo abeeroboze n'abo abalabika nga bafeebezebbwa. Kati Yuda ye Katonda yali yamulangirirako omukisa. Waliwo kye bayita foreknowledge ne predestination. Katonda alengera ebijja mu maaso naye si yabiteekawo. Sumba wange alabika nga alina kyagamba naye ku nsonga nti ojja kubeera bwoti. Baganda bange ne baŋŋamba Yobu olimba nnyo ojja kubba. Balewo kye kyandetera nze okubeera nga nnoonya Katonda. Nga kiraga nti balina ekintu kye bandabamu mu maaso kye nteekeddwa okutuukiriza. Kati ku mutima ne ŋŋamba nti nedda ekyo sikyagala waki Mukama mpa amaanyi ekintu ekyo nkibuuke. Kye ŋŋamba kye kiriwa nti omuzadde asobola okulaba omwana. N'agamba nti okusinziira ku mwana ono bye mugamba nti akomewo wano ewaka ssaawa 2 n'akomawo ssaawa 7. Ono omuwala ajja kufuna olubuto. Ogenda okwatirira ebintu by'abantu nekugamba tobireeta wano ojja kubba. Tekitegeeza nti taata yakulabye ngobba. Naye ali takugeredde bubbi. Naye alina nti ebyo byokola bijja kuvaamu bino. Katonda atulabe enkula yaffe n'atulaba eggume lyaffe n'alaba engeri gye twanukula. Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamya tukola atya tuwakana na biki bye tusalawo n'agamba nti ono ajja kubeera kino kubanga ye alina foreknowledge. Kati Katonda si atuleetera okufuna ebizibu. Yakobo bw'asabira abaana bano tabasabira bwali oba bwalaba. Katonda yali yakomuniketinze dda naye ng'era amanyi ekigenda okubeera ku baana bano kyava abagamba nti mujja na kutuuka ekiseera muve wano muddeyeewaka singa omuntu mu magezi ge. Ne Katonda yali amuluŋŋamiza okuyita mu Omutukuvu. N'alaba abaana bano be yakuza empaka eggume na bano abalina ekisa ba Yuda kubanga era tulaba Yuda y'omu yagamba nti nedda taata tugenda kuddayo e Misiri. Naye abaana bano mbakulekera mu mikono gyo bwe sireeta mutabani w'omu wakiri baawe. Era n'abamukola ki? N'abamulekera. Era n'akwata obuvunaanyizibwa. Era bagamba nti nedda nze sijja kuddayo nga sirina mutabani wa taata ono. Waakiri nze kansibwe. Kati omutima ogwo gwali gwanjawulo. Ogw'okuyiwawo omubiri. Ba Simiyoni, kulwabanne. Kalakasa, Baleevi, abagenda ne batemane, Bayibuli ega nti batema ente ebinuulu. Bagende wa Sekemu ne babasaddaaka ne babasanyaga. Ono omusajja kitaabwe yali abamanyi. Kati Katonda asinga nnyo okumanya abantu kye bali. Yes. Mu bufunze si yatugerera bye tugenda okukola naye atulaba empaka zaffe n'eggume ne choices. Akulaba engeri gye weekatankira sigala. Nti emyaka tojja weza 10. Wadde yali yagikugerera 10. Wewa kati olaba nti story eno erimu bingi. Olaba nti Katonda alaga obunafu bw'omuntu ate n'alaga n'amaanyi ge agalengera n'eby'omu maaso. Bino story nenyamba n'okwongera otegeera nti Bayibuli
kigambo kya Katonda. Ebitabo ebimu baagala nnyo okulungiwayo omuntu naye bayibuli ekulaga omuntu waakoma n'amaanyi ge. Yakobo bamukulaga, bano bonna obunafu bwe babalaga, ba Yusufu, ba Yuda, naye ne bakulaga n'amaanyi ga Katonda nga gakyusa obulamu bwabwe. Twala tuwunzike n'essuubi lino ery'ensi ensuubizi. Abasajja wadde bali eyo bakalidde batuuze. Essuubi ery'ensi ensuubizi. Ensuubizi la hope. Kati kitabo kya Lubiri kyonna kiwunzika mu bintu nga bisatu. Kisooka waliwo essuubi nti Isirayiri egenda kuddayo mu ensuubizi. Amen. Kyejagala okutegeeza mu Luganda bonna be tuyize nabo Leesoni eno nakwote Mukama ajja tujja mu nsi eno olunaku lumu atutwale mu bwakabaka bwe. Olunaku lubindabinda. Olunaku luli kumpi. Yes. Essuubi eryokubiri nti Katonda ajja kuddira ekibi akijjemu ekirungi. Omuteeru. God will turn evil into good. Amen. Oyinza okubeera nga oli mu kiseera kino ebintu si birungi, oli mu miteero nga bw'ogambye. Naye mu miteero egyo mitawaana Katonda ajja kunyululamu ekirungi kasita osigala wakati mu gyo ng'omwesiga. Ekyokusatu, there is hope that God will save fallen humanity. Tulina essuubi nti abantu abaagwa oyita mu bwaka bwa kitabo kya Lubereberye Mukama ajja kulema kubalokola kubatuusa mu bwakabaka. Musumba wange ekigambo ekisembayo ku ssuubi lino. Ekigambo ekisembayo mu kitabo kino Yakobo kabbira afuuka omuntu agaba omukisa. Isirayiri. Amen. N'agamba nti kaakati mujje mbasabire omukisa. Yali akaaba okuwa omukisa, mpa omukisa sikutanga tomumpadde kaakati atuuka ekiseera. Abadde Yakobo akyusibwa bukyusibwa n'afuuka Isirayiri n'awa abalala omukisa. Kitegeeza towa mukisa nga tolina mukisa. Ekyo kikulu nnyo ndi Katonda akyusa. Ekyokubiri, obulamu bwonna obwoyitamu obukaluba tokuba mimiro, beera mugonvu. Mukama amanyi ebiri mu maaso. Yusufu yagenda ng'akaaba ng'emikono agitadde ku mutwe. Olunaku lumu atuma omwana we n'agamba nti owange bamuyitaani bwe yasooka okuzaala. Mu baana be? Manase. Oyo alina ekigendererwa lwakyamutuuma Manase. Agati Mukama ankoledde ebirungi, anjazizza, abadde wa kisa. Naye ng'ayogera yaliwa bwe baleeta ng'agenda kuttibwa muddo. Obulamu bwonna obunyigiriza Katonda ateekawo ebisoomooza. N'oba oliawo alina kyayagala okukola ekinene okusinga bwe tulowooza. Alina baayagala okulokola okuyita mu ggwe, ayagala baayagala okulokola okuyita mu famire yo, naye nga ggwe ogenda okubeera ekyokulabirako. So totendewalirwa. Ekyokusatu ekituufu kiri nti tuddayo ewaka. Kiriza weebakire mu Kristo Yesu. Olunaku lumu lugenda kutuuka nga ffenna tuzzeeyo ewaffe kubanga yagenda n'agenda mu gulu mwesigwa tasobola kutulyamu lukwe. Amen. Ekyo kye kikulu mu kino ekitabo. Twagala okusemba obubaka buno tubuweereza abalabi baffe bonna gye muli mu kitabo kya Lubereberye Ssuula 5 olunya olwabiri n'olwabiri olumu. Aga nti nammwe mwali mwagala okundeetako ebibi, naye Katonda yali ayagala okundeetako ebirungi. Era bwe kibadde okuwonya abantu bangi baleme okufa. Kale kaakano temutya, n'abaliisanga mmwe n'abaana bammwe abato, n'abasanyusanga, n'abagamba ebyekisa. Era Mukama alibajjira n'abazaayo. Butuufu tusaba Mukama obubaka obwo butusibe emitima gyaffe ginywerere ku Kristo. Tubeere nga Pawulo nga ne bw'obeera mu kkomera ogamba for me to live is Christ. Okubeera omulamu Kristo magoba. Musumba ffe tuweere esaala. Kitaffe tukwebasa. Kitabo kya Lubereberye kijjudde obugagga obw'ebyokuyiga. Enkomero ya byonna kikifundikira n'ebisuubizo. Naffe bitukayanira Mukama bibeere byaffe. Amiina. Tuli mu nsi ey'ekibi nga bajjajjaffe bonna be tusomyeko bayita mu bizibu bingi, mu bunafu bungi. Naye enkomero ya byonna ekisuubizo kye wasuubiza mu kitabo kya Lubereberye eri Ibulayimu Mukama tewalema kukituukiriza. Naffe watusuubiza okututwala mu ggulu erijja n'ensi empya. Nyweza ekisuubizo ekyo eri obulamu bwaffe. Wakati mu mbeera zonna zitulimu tusaasire ogw'amaanyi tutambule nga tuli beesigwa. Omukisa omuntu oyo alabye ebigambo bino. Tunyweze mu byonna Mukama
ekyenkomero tuwa obuwanguzi bw'oli bwokomezaawo bwakabaka bwo. Tusisinkana abasajja bano be tusomyeko, tulabe ku Yakobo, tulabe ku Ibulayimu, tulabe ku Isaaka, tulabe ku Yusufu. Essanyu lyaffe lyoke lituukirire mu ggwe wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amen. Tweyanza nnyo mukwano gwaffe okuba nti obadde otambula naffe okuva gye twatandikira ekitabo kino ekyalubereberye nawe gye tuwunzikidde tukujjukiza nti Mukama waffe alikomawo nate atwale gy'aliyo gy'ali naffe tubeerengeeyo. Buno si bwe butaka bwaffe. Basumba bange mwebale nnyo mwebalire ddala era tugamba nti gwali eyo ku Ssabbiiti eno 13 tukwagaliza Ssabbiiti ennungi ne tusaba nti n'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kyeyongere gy'oli.